abazungu si basale batono nnyo banaga bali Germany abali wamumbulire mu abana basinga mukula mu nursing muzike aho abazungu basale ne mukopa abazungu sibe musinga kopa mugoberera ebintu byabwe everything you can copy ebibayamba mu abazungu si basale oja kutambula Europe ojive Russia ojiddewa abazungu si basale Americans si basale atinga be musinga kopa n'abana ebazalidde wana abasinga nabo si basale because it is not important. Not, let me tell you, omusajja aba muchafu. You're talking about dirty people. You're talking about dirty people. Twawule. Because there is a reason why your party kweri. You people are getting used to this mutilation. Wantukaba genital mutilation, kati ne male genital mutilation ayo nsonga. There is a reason why kakaliba kwekali. Kaliko kwa nsonga. Nemugane mwagala ntino bichi, it adds no value. Zendida ko kubasajja abasale n'abatali basale sirabanga wo Njawulo. If someone is good in bed, is good in bed. If someone is bad in bed, they are bad in bed. It's nothing to do chichi ba musalako chibata musalako. Ze bonna nali Mbalidde ko siraba wo Njawulo. Ze Njawulo genda ba musajja alina care. If the man is not good in bed, he's not good in bed. Oba musalo basi musale. Bonna tubalidde lidde mna twabali aliyadda. Sala bawo Njawulo safuna ko kwestid into omusajja ko sifuna nko na kwestid okubanga banzala paka wentuseeko wano nzijjanja baba neze sijifuna ngako ntigundi yasigestid kyamugamba mu abasale undabye reason bingi mu comments nti omusajja ajja kusigestid zikusirimu ali Uganda wano mu Europe kale bona si basale nga sirimu mutono sirimu asinga wano kale mbasiyazi abasiyazi batambuza sirimu wana asinga n'abantu abenzi nnyo kusirimu ali Uganda kyemugamba mwabasale tabakwata mwabatambuza kale ze STDs